Museke wa Matovu and Company Advocates Alice Nannungi agamba yalondebwa mu lukiiko olwatuulanga ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwokutaano omwaka oguwedde era n'akakasibwa okuddamu okukulira akakiiko ke kamu ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'omunaana omwaka oguwedde kyokka ate olukiiko lwe lumu ne lwekyusiza mu kitinga embazzi ne lulonda obukiiko obulala ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'12 ekintu ekimenya amateeka ono era yasaba kkooti eyimirize obukiiko obupya obwalondebwa okutuuka ng'omusango gwe yateekayo nga yeekubira enduulu guwedde. The balance of convenience in this application favors the respondent. Bw'abadde awa ensala ye, amyuka omuwandiisi wa kkooti enkulu e Masaka Julius Burore agobye okusaba kuno n'ategeeza nga bw'ekitaba kya bwenkanya kuyimiriza mirimu gya kkanso kuba ekitongole kino kiriwo okutuusa buweereza ku bantu abawansi. It is a burden on them to injunct certain operations or functions of the council business. For these observations, it is my view that applicant has not made out a case for a grant of every injunction. The application is hereby dismissed and courts shall abide by the outcome of the main suit. Ensala ya kkooti eno esanyudde abakiise mu lukiiko lw'ekibuga Masaka ne bategeeza nti kino kyakukoma ku bakiise bannaabwe abaweebwa obuvunaanyizibwa ne babutwala ng'abali mu maka gaabwe. Abantu abamu balowooza nti bajja kubikola mu bufu oba nga bwe balowooza oba nga mu maka gaabwe baddukire mu kkooti. Kkooti njebaza nti etunuulidde amazima ne yeekenneenya. Omuwaabi nkakasa nti kati tagenda kuddamu kubonyaabonya kanso. Tugenda kubeera nga tutambulira wamu tusobole okuweereza abantu ng'era omulamuzi bw'akikonyeeko. Omukubiriza w'olukiiko lw'ekibuga Masaka Achilles Mawanda aluŋŋamizza ng'obukiiko obukadde ekisanja kyabwe bwe kyaggwako olwo nno ne balonda obukiiko obupya mu mateeka era bw'atyo ne yeebaza kkooti okusala n'amazima. Mu Disemba ng'ennaku z'omwezi 18 twazza obuggya obukiiko n'olwekyo tulowooza nti kkooti ekakasiza bukakasa ekyo kye tubadde tuluubirira ebbanga lyonna. Mu kwogerako ne kansala Alice Nannungi abadde akulira akakiiko akavunaanyizibwa mu kulondola ebizimbibwa mu kibuga Masaka atangaazizza nti okugoba kwe ku kakiiko kano kwerimbiseemu ebyobufuzi ebitagambika. Eno ofiisi ebadde nkulu nnyo nti ensembeza nnyo n'abantu kati ng'abantu kyabanyiiza dda Nannungi talina kubanga abeera mu bantu buli budde nga basala entotto era behind the camera ebibadde mabega senkimanyi nti bannabyabufuzi babadde mabega ate bannange bendi nabo mu kibiina nga balwana nnyo era nga be bateekamu ne ssente okupika bakkansala Nannungi afulume ofiisi. Wabula ono akakasizza nti agenda kuwaayo yafeesi eri amuddidde mu bigere okusobola okwewala okusuka omuguwa. Bo abamu ku bannamasaka abasangiddwa mu kkooti balaze nnyiika olw'entalo ezisusse mu buweereza mu kibuga kino ne basaba bekikwatako essira okuliteeka ku buweereza. Tusaba abakulembeze baffe be twalonda bakkansalaazi BMPs bammeeya tusaba mukwatagane muve mu ntalo ze tuli musinga sembadde mu ntalo singa nawantu tetuliiwo. Kayana zonna ze balina ez'obuntu obaoliawo n'ez'ebibiina basooke baziteeke ebbali Masaka bakatuwa city so twetaaga entalo zaabwe bazize ebbali Masaka tugisitule. Hasif Sekiwunga ne Betty Namawanda BBS Terefayina Gambuuze. Kale kakati biwunzise ekitundu ekisoose eky'amawulire Gambuuze.